Oli kuwanda boy UG maziga merere eri Juliana Kanyomozi aba Galaxy FM bakimukoze ate ye Desire Luzinda atandiseewo foundation mu Uganda nabyo mbikuleetedde nawe Kadama ng'olina mukwano gwo ali eyo talina mulimu wuliriza bino. Calvin Kayanja alese emirimu emipya ate cyo Kitalo Omuyimbi asinga ow'amaanyi mu East Africa afudde n'amalala agasinga kaoto gasuubwa nga tetunneeyongerayo mbadde nkusaba ompere video eno ka like nawe atana subscribinga tukusaba o subscribing nga tetunnerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombere edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga nabo osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi. Kitalo Bambi affiridewo ate ye omuyimbi ow'amaanyi e Rwanda afudde era nga ono abadde amanyikiddwa amannya ga Ivan Bravan era nga kigambibwa Bambi ono ye omuyimbi abadde ayina ekirwadde ekya kansa era nga kigambibwa kirabika kye kimusse naye katumusabire omukama omwoyo gwe agulamuze ekisa ne famire ye agigumye ate ebyo nga tubitadde ebbali ye omuyimbi Juliana Kanyomozi akiguddeko oluvannyuma lwa DJ Nimrod ono wa Galaxy FM okuvaayo n'amutabukira era ye DJ Nimrod ayongeddeko n'agamba nti abayimbi b'e Uganda bakisussizza nnyo we bapostinze ekivulu kya Juliana Kanyomozi kyokka nga ye tapostinga byabwe. Ye ayongeddeko n'agamba nti enensi olina kwagala akwagala naye nammwe muba mulaba lwaki ye Juliana tavaayo n'apostinga ku banne nga bo we basazeewo bakimukolere basobole okwongera Ugandan industry maaso era naawe osobola okuleka endowoozayo awo mu comment section nga gwe owa ekirowoozo kyo kweno ensonga ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Desire Luzinda akozeewo foundation wano mu Uganda naye nga eno yo foundation etisiza abantu bangi era nga kyo kigambibwa mbu eno yo foundation abantu bagitidde olw'ensonga nti bo balowooza yandibanga epromotinga bantu kwetunda era naffe tugenda kuba tugoberera eno ensonga tujja kuba tubikutuusaako ate ebyo nga tubitadde ebbali gwe wenna ayina mukwano gwo oba muganda wo nga ali Dubai Bambi wuliriza eno message osobole okufunamu engeri gy'ogenda okukikolamu okumuyamba kubanga byo ebintu bibi nnyo bitabuse eyo ebweru gye bali nawe kambikuwe obyewulirireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Embwa yalidde emmwanyi gwe wenna bw'obanga omanyi olina mukwano gwo e Dubai sindika message eno egende Uganda eri omuzadde nga omwana we yamuweereza message n'amugamba nti nkomawo naye waliwo ennyonyi ya gavumenti egenda okutukomyawo eya gavumenti ya UAE eyo yo katwa ekituufu kyali nti ng'ogenda ku terminal 2 ne weeregisteringa ng'oyagala kufuluma ng'olina sente za tiketi mwakwata abaana ne mubagamba bakuŋŋaane bagende waliwo ennyonyi ebatwalira obwereere tewaliiwo nsi egenda kukutwalira bwereere abaana ne bakuŋŋaana ne basukka obungi ne babatwala awiiru ne batuukayo nga buli kimu kirungi buli kimu weekiri ebyokulya weebiri firigi zisinga ezadde tudde zisinga eza lumadina nnene enzibu buli kye baagala kye balya bakyalina essimu zaabwe tebannazibajja ku lwa nsonga kati baabatwala mu ddungu baabatwala ku awiiru essaawa 6 ogw'ekiro gavumenti n'ebavuga bonna abaana abasukka mu 1,000 Abanigeria Abakongo abaki bonna Sierra Leone yakutte abantu bayo ne bakima alina tiketi gwe batwala abaana bakuŋŋaana bangi balina embuto z'Abanigeria basazeewo badde Uganda badde waka obuzibu obuliwo tebalina sente za tiketi tambuza vidiyo egende ku mwana yenna nga yali yakuŋŋaana nga talina sente za tiketi muweereze message mutandikirewo okumusondera ku ssente abaana baffe baba tutte bali mu kukomera mu ddungu kilomita nga 2 okuva kwa wiiru bali mu ddungu essiza atandise dde okubakuba babaweereza ekipapula ekiriko tiketi ekiriko buli omu tiketi mu nsi yo Omukameruni Omunakenya Omuki Abanayuganda ekipapula kiraga nti olina okubeera ne nusu 110 gavumenti yegenda okugulira tiketi gwereeta nusu 110 bakutiko de Uganda abaana batandise dde okukaaba abaana bali mu essizi bakuba abaana bali mu komera
babalekedde amasimu gabe ate ekyo kigenda kubeerawo just for a while lwansonga baagala mu batuweereze ssente basobole okubagulira tiketi badde Uganda. Tambuza video ngaye mukimanyi wano ku Wonderboy UG ffe tuliwo okutuusaako ebintu ebinaakuzimba era ebinaakuyamba era gwe wenna ali eyo nga onoonya emirimu. Calvin Kayanja jo emirimu gino agireese era osobola okwewulirirako. Mwebale kwekumira ku Wonderboy UG. Omukama abatukuumire, tubaagala nnyo. Ababadde bangamba ku mirimu gya World Cup egy'obwereere osobola okukola nga event security guard kata. Contract zino zigenda kulastinga emyezi 6, omwezi gumu, 2, 3, 4, 5, 6. Kata oba company egenda okubanga ekuwadde visa eba terina business naawe obuddizibwa Uganda. Bw'oba osobola okukolera emyezi 6 kata contract ya bwereere okola nga security guard. Weetaaga okubanga oli very smart, oluzungu olumanyi. At least osobola okwogera n'omuntu mu luzungu gy'okola interview. Bw'omala okuyita interview ogende kata obeere event security guard. Neetaaga balenzi n'abawala. Bagambye contract ya myezi 6. Totuuka kata ate n'otandika kunkubira nduulu Kayanja mwatuleete eno teri mirimu ng'emyezi 6 giweddeko. Jangu ng'okimanyi ti company mulimu yagumpadde ne contract ya myezi 6. Mirimu gino gya World Cup mirimu gya bwereere. So gwali wano mu Uganda nkubira ku 075 798 60 69. Abaagala ennyo enkozesa ya WhatsApp eri 078 51 83 050 ye WhatsApp yange. Nkubiraako jangu ku company. Interview zitandise lwaleero. Tugenda kumala week emu nga tunoonya abantu abo bali 103. Jangu obeere omu ku abo. Oyinza okuba obadde ebbanga ddene nga tolina ssente z'oteeka mugenda bweru. Omukisa guzze wadde contract nyimpi ya myezi 6 naye at least osobola okufuna entandikwa n'otandikirawo obulamu. Era nga munaagamba sifudde eri abavubuka abatalina mirimu Uganda. Nsigadde nze Calvin Kayanja mbakubiriza okubeera abeegendereza n'okwekuuma n'empisa. Tuvumirire ekikukusa abantu n'okufaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Baani abatutwala ibweru? Kampani zaweebwa olukusa gavumenti ya Uganda. Ngendera ku visit visa, ngenze ku kyalo bangenze kukola. So twebeereremu mu ngeri yonna. Lwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo, ntambuliza vidiyo. Ate ebyo nga tubitadde ebbali, ye Grace Khan asazeewo olw'omutima omulungi okuyamba ono omwami ye bambi eyamutaasa mu accident naye eyali owa boda ye n'afiirawo. Asazeewo ye ayambe famire ye era amubeererewo kubanga ye ono omwami ye yataasa obulamu bwe n'awaayo obubwe, naye yasazeewo famire ye agiyambe asobole okugibeererawo mpaka.